alinamu eddiini. Rasta akola atya? Rasta alinamu eddiini. Rasta alinamu eddiini. Bana tuli kuki wano eno. Ati enkolodoli. Eno kunziga. Tusimbudde back in action. Nenga kawani chia balasta. Enga sitele wana bichali wana. Kakati fe. Baba bela bali ku Lesotho. Ewa. Kati banna babya. Ale tugane twasawula. Nenga nina wedini ogitegede. Edini ki? Ana nakutsapuli. Ewa. Ana kutsapuli. Wajaba mu orthodox muvandimwe. Muvandimwe. Muvandimwe nayo dini. Ate kati ate gwe kyekyo kyotadde mu bulago Rasta. Rasta nakajambu yingire ono demu wange yabunyingiza naye. Gezako kutugagana ku mutindo. Waba musiramu ojja kukyuseje. Ojja kukyuseje. Apepenye. Kati ate kyekyo. Guno mukuufu. Omukuufu. Guno bayita omukuufu. Gongo gugwate gulala. Ogufuwa namu. Nacho tutumbule ebyobuwangwa. Toyo kumanya wo ade batala. Tetwagala limwana. Osuwabi. Nkodoli muli bani. Kati pepe walaga Masefuriya. Maswengere. Kadanirwaga Masefuriya. Ono Masefuriya. Nga kitegeeza ki? Masefuriya. Anti abafumba muli akamere wali wansi kakati wabafumba akamere. Kistegera akafumbira Masefuriya. Kati ate gwe Maswengere kite kitya? Masefuriya. Kakati atenze Maswengere. Nzavujirira. Yangani? Yangalaga. Yangalaga. Oli ye director wa Laga. Wamuwongayo. Naye kati mugamba mutya? Covid byabayisa bitya mu Rasta. Tujukiza. Covid. Ojeko mask. Ojeko mask. Zeo watu wendigo. Baba we fibo. Omuntu edigo kyeki. Edigo yafune edigo. Yafune posho. Yafune posho. Ona lyokutegeza edigo. Agamba twasuka wawo. Ataka sente twawaye namba z'essimu naye. Akanabanja. Namwe mwali mukasoobira. Ono yawane yajajjawe. Yaga kuba ddabo. Ekisinga okwasa ennaku be nawandiikira baafuna. Teyawandiika saafu. Era we mutyo gwo osooka owagayo ate bate gwe n'oteewaayo. Yange yali sooka ku top. Kati osanga baakola nga bava wansi okudda waggulu. Zizedi. Kati nze naluba speech nesalako abaana. Mwana tujja tukola lero bakanange oledigo nsegeera. Nakwasa ndigo. Ekubira ono Yangalaga. Nasomera ne kati nga uti. Yangalaga n'agamba atya? Nasomera ne kati nga uti. Zitegeera. Musuna zirengoye z'abalemwa. Zino zisomo gy'alemwa. Omuyi wamwe poti nayiwako juwale. Wale juwale nga y'amaanyi. Ssuna Ben. Kati juwale eno gyamba gyata bazira tone. Eno mukuufu. Oyo mukuufu. Oli ambadde Ssuna Ben. Ssuna Ben Rasta alinamu eswala. Kati ate alina ebinyaanya. Naye nga bananyisa pressure obasanga nobasinkana kyamaanyi nnyo basanga mbadde sibamanyi naye ngenda banoonya tunyumye wano we muli babayita CBS FM official YouTube channel eno digital platform eya CBS FM. Kati nze nawanyaga ngobole mu Rasta nze nabitiibwa. Nabitiibwa ani? Nze nabitiibwa Sara ku TikTok bambola. Olaba nesombera ne bambola naye nga basakola live okumala essaawa 3 natafuna muntu. TikTok nanzolera naye ku Facebook mbayo wali wonna ku Instagram ku Snapchat yonna. Ikola yonna. Naye mujje mulabe enkolodoli. Ate ono yaani ono Rasta. Mujje mulabe enkolodoli. Ate gw'amanja g'ag'obuzaale. Solo kupitayiza akakisaache. Kati ate gwe ne weeyita ani? Nasigala yenze oyo. Yogo omwoyo. Naye nga Ebonzi mukisanze mutya? Ebonzi erifayi. Ebonzi erina kalakita gyekola gyesitegeera. Ekuuma abantu baga basita lwaki? Respect. Twagamba katuleme genda eri. Ewa gyetegedde? Mu Ebonzi. Kati mujja mutya mu Ebonzi?
mu biseera kye bya covid covid yatunyiga nga twakajja ekisinga oba ekibi nga twakajja tutumanyi tugudde mu ssente batuwadde awo tulindiridde omusaala okusooka bwe guti la hawla wala quwwata illa billah mwana n'alyoka akinyigamu naye nga mwana kyomanya bosi waffe yakivaamu yasigala tuwekunja faza so kati abantu mubasibula ebigambo ebisembayo twagala nnyo mujje abantu mubakubize basubscribinge YouTube channel ya CBS FM official YouTube channel bakole ki bagita CBS FM official basharinge mala male mulayikinga ate bakomentinge temuviewinga ate mukomentinze kati mutambule nga muddayo muze mbasibudde mwemegule kale tubadde tutenga banayi CBS FM.